means the same thing. You must laugh because he can dish out food. When the leaders of Europe will be there, it will be, everybody will be there. But when my good and learned friend Professor Peter Wamutarika zino enkovu z'olaba zino okusinziira ku Kakwenza lukira basajja agamba bamukuba n'alabika bubi yagenda okudda engulu ng'ayina abasawo abamukuba buli kika kya mpiso ne bamuwa ne ku ngoye nga ye baakola Kyagulanyi Sentamu ne bamuterawo ne kajjuyisa awo ku magundi kumbe he was properly beaten. Enjala ze zitunuulire buli kimu omugongo gwonna buli kimu kitunuulire kati. So sharinga kirisigala mu byafaayo nti bano bakola ki nti bano bakuba sharinga commentinga likinga naye nga ekikulu sharinga ensi etegeere nti bano bakuba. Nga tuli baperegesi nnyo Kakwenza lukira basajja nagamba amanyiddwa ensi yonna newe bukeeredde amakya gonna ku lwaleero waliwo ekiwandiiko ekyafuluma ku Saturday. Ekiwandiiko kino in fact bamukubanga bamubuuza ebintu bino simanyi oba nsobola okukikuwa wano tukiyitemu then ngende ku nsonga zetugenda okukolako. Muganange Saalongo Misaki ebusiika webali kubanga ogoberera ndabira bannabusiika bonna kanfune wano ekiwandiiko ababoda nno mwebaze mwami oli Kaguta Museveni mwe yabatadde wadde mwatandise jjo mwabadde mulina kutandika leero ababoda kubanga omukulembeze w'eggwanga His Excellency oli Kaguta Museveni Tibuhaburwa yabagambye nti mutandike okukola emirimu gyammwe essaawa 24. Ebyo yabyogedde ku mukolo gwa bannaffe ogwa bannamagye baguyita waliwo n'akayimba ke nalina ku gundi eyo ey'abannamagye. Naina y'abannamagye wano ku mukolo kwe baabadde naye ndabika njiina wano onawusinda okubanga otumbudde era ngenda kugikuwa wano yino. Vita vya ukombozi, vita vya ukombo wa nchi yetu Uganda. Vita vita vya ukombozi, vita vya ukombo wa nchi yetu Uganda. Walikuwa watu wachache na bunduki 27 wakavamia adui Kawamba vita vikaanza. Tere sita lwe lunaku jjo President gye yabadde mu bitundu by'Embale n'alangirira nti gwe wa bodaboda munywanyi tandika okukola essaawa zonna z'oyagala. Simanyi oba nina eddoboozi lye wano. Wabodaboda bagamba nti naye omusajja mukulu ono alitugulawo ddi. Oyo His Excellency. Wabodaboda bagamba nti naye omusajja mukulu ono alitugulawo ddi. Kati njagala kulanga nti okutandika enkya. That's today leero. Because yabyogedde jjo yesterday. Sawa 12 z'akawungeezi. Ku saa 12.
aba boda mbasumulidde mugende mukole nagana muwa kalulu musajja wuyo abasumuludde poze ebyobululu tebinnatuuka omanyi kale kuzigira ensonga esooka ngenda kusomera ekiwandiiko soko sharinge wali ekiwandiiko ekyavudde mu bazungu lukira abasajja banga bamubuuza ebyo okusinziira ku ye bamugana okwogera ku mawulire nebikana kwaleeta yakapya ate tatudde ne ku social media ne ku mukutu gwa social media senga nkusomera obubaka kati bwateeka kate mukambwe nnyo ensonga ey'okubiri ya kano Edith Nakalema basebo ne banyabo naliwo mu butongole ng'awaayo office eri General Henry Siko kati kyembaleetedde ya lipoota mbaletedde alipoota njagala okwebaza kano Nakalema basabo ne banyabo omukyalo ono kano Nakalema mubadde temukimanyi y'omu ku bantu ababadde batuyamba ku bantu ab'enjawulo betulinako control ng'osobola okuconnectinga n'omugamba kano ewaffe tulina omukadde wa myaka 7 mutabani we ayagala musalako mutwe lwa kibanja mu dakika 15 oba nti kano ku polisi ya gundi ne gundi tulinawo osi omusajja yakwata omwana wa myaka 2 naye omusanga aguguvuba mu dakika 5 osaba mukwate osoba bamwadde order kwegamba badde bagita rapid response unit njogera ku kyebeta state house anti corruption unit eya kano Nakalema so njagala okuyozayoza kano Nakalema kwebyo byatuseeko n'okumwagaliza nze nagamba embeera mu maaso oba mabega wa buli muntu agezaako okulwanisa kyebeta corruption oba okulwanisa ekintu kyonna simanyi ataani gwe tugenda kwekwatako mulala naye mu nkola bwetu tubadde tufuna okuyambibwa okwambagirawo abadde omuntu ina kye bayita cause bw'okola ekirungi kinkakatako nga munnamawulire okujja n'entegeeza ensi nga bwe nawagira Minister Peter Ogwanga simumanyi naye yagenda nga wa Minister wa Evaluation and Monitoring bagita monitoring office ya President gye baweereza ssente okukola olutindo yasangayo nkoma gye bagamba okuzimba tooyi basimanga za nkoma gye bateekanga biliyoni okuteekawo ekizimbe ky'abaana bateekangawo oluumwemu so kati mbasobola kuwagira Minister ng'ali mu kukola gundi eyo however results saaziraba kale balina bye bakwatako nga bwe nawagira Minister in fact yali Minister Nabbanja bwe yalinga Minister wa byabulamu yabeerako Minister y'ebyobulamu ng'ayambala hijab n'agenda mu malwaliro n'agwa ku basawo nga bali mu kubba bantu so kati obwo buvunaanyizibwa bwange kati ate we bakuba Kakwenza lukira basajja era nkozesa omuzindalo gwa success ne ngamba mwenna abakikoze kale maama ngamba waliwo tulina okukolima obukolimi ate gwe okole ekimunnange ng'olina kukolima ogambe nti just a matter of time tomanya kati wuliriza ennaku z'omwezi nga 4 over the weekend ndoza kire kyakesa ku naku lwa Saturday kuba kino ekiwandiiko mu katuti k'ebifuzi nali nakyo nenkibuuzaako Mulima Mayuni omubaka w'Emukono North Constituency US Mission Uganda yafulumya statement on ku nsonga eziriwo credible accounts of forced disappearances ez'abantu arbitrary detentions and torture in Uganda. Wuliriza eno United States of America yeyogera nga eyogera eri ab'ebyokwerinda mu nnamugwanga erya Uganda
kunkozesa use of physical and mental torture of Ugandan citizens by the security forces nga bagamba kino kireflectinga kyebaita poorly on the government and undermine the constitution of the Republic of Uganda. Kugamba kiza wansi kirengeza n'obutateeka kitiibwa musemateeka ffenna gwe twekolera omuli Smith Anti-Torture Act simanyi biki kale omuli nti amateeka gatulambika oli waaba akuvumidde ku social media kikyokola oli waaba tatadde somebody waabanga bakita to disturb the peace of the president tumanya amateeka kigalagira ekyokumukolebwako bayira we basobe ne banyabo kati kino kanki kugambe Kakwenza lukira basajja omusango tegugenda musinga because waliwo president omuntu kasitaba mutulugunya aba yejjeredde kyovula babasiramu bonna babatabani bonna kasita ab'ebyokwelinda bakutulugunya obujulizi bwonna buli kimu kiba kifudde teri muntu gwe basobola kusingisa musango ng'abadde tortured to that extent. Ndoza baba tulugunya bakimanyi nti tebalina misango because omuntu wabeera n'omusango agotokayana naye ntwale mu kooti leeta obujulizi bamusingise bamusibe omwaka gwo oba ebiri oba esatu oyo sooka omuwonemukko katuwuliriza Amerika eyogera nti bino ebikolebwa birabisa gavumenti ekulembera mu Amerika Guta Museveni they undermine the constitution of this republic which under Article 24 states no person and Article 24 gamba bwet no person shall be subjected to any form of torture, cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. Semateeka wa Uganda Article 24 gamba teri muntu yenna ne waaba akoze eki kyonna shall be subjected anaatuusibwako kutulugunyizibwa ebikola ebitali bya buntu ebikola ebityoboola oba okubonereza konna konna. America egamba twagala okusaba we argue the government of Uganda as party to the African Charter of Human and People's Rights and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment or Punishment to protect the rights of the citizens and to hold accountable those who violate eddembe ly'abantu. Basaba government to protect n'okukwata abo abali emabega w'okutulugunya kwaba Kakwenza n'abantu abalala. Era America egamba we recognize the courage of the victims in sharing their experiences with the public. Twagala okurecognizinga abantu ba victims abatulugunyizibwa ne bavayo ne basharinga bye bayiseemu ne public and of the concerned citizens calling for the better full expression of their constitutional rights and protections. We also recommend the media. Twagala okwebaza media for shining light on these stories and raising awareness. Bebaza media olw'omulimu gwekoze ogw'okulaga ebintu bino ensi nesobola okubitegeera. N'olwekyo Munnayuganda bwe nkugamba mbu sharinga ensi yonna etegeere. Sharinga simanyi oba nsobola okufunayo wano ku ddoboozi lya Kakwenza. Nawe sinira okubanga otumbudde neyo ensonga tugiveeko tugende ku nsonga endala. Simanyi oba nsobola okufunayo wano ku ddoboozi lya Kakwenza. Nsobola okufunayo kubanga ye yabyogedde nze saaliyo naye
bannange bintu si birungi obankuwe lino obankuwe liri. I left home and they started trailing me. I have a eryo siri njagala liri wali mbanfuna wano n'amaloboozi mangi kanfune lino nenadde njagala lya Luganda. Ku ssaawa 10:02 ez'olweggulo Olwokubiri lwanga 28 Desemba w'omwaka oguwedde, omuwandiisi w'ebitabo Kakwenza Basajja yateeka obubaka ku kibanja kye kya Twitter ng'ategeeza nga bwaliwo abantu abaalina emmundu abaali bamuyingiridde ewuwe. mu nyumba by force ne bankuba ebikonde mu lubuto ne bankuba emigere and ne bantwala. Ebweru w'ekikomera ky'amaka agamba waali ab'ebyokwerinda abaali balenze mu mmotoka eza buyonjo ssaako n'ezaakazibwako erya drone. I found 2 drones and 3 private vehicles. There were many, they were around 20. Yasangawo zi drone biki nga biri mu kikomera ki? The ones in uniform, they were around 12. Abali mu uniform abamukimanga balinga 12. Others were in civilian clothes but with pistols and other guns. Abasoka kumuvugira mu drone. Abalala nga bali mu ngoye za bulijjo naye nga balina zi pistol. Yemukyokka anyumya nti nga wayisa akaseera bamukyusa ne bamuteeka mu drone endala gy'alowooza nti yakwata ku luguudo lwa Northern Bypass. So I could really feel that we were on Northern Bypass. Agambe bali bamutwala yatuuka ekiseera n'awulira nga kituufu alinga ali ku Northern Bypass. And we reached somewhere and I heard the taxi thoughts, calling Karerwe. Is it Karerwe? N'atuuka ekiseera nga ye alowooza ali Karerwe. Bwayise. N'agamba nti oluvannyuma bakwata oluguudo lwe yawuliramu ebinnya lwalowooza nti lwali lugenda ku barracks emu. I could feel it that we were in the barracks, the noise of soldiers, some of them playing cards. Yatuuka mu kifo n'awulira nga kituufu abamwetoolodde basirikale ye nga abamu bali mu kuzannya ludo, abamu bali mu kuba matatu, playing ludo. Abamu ludo twalibwako ne mu kisenge omwali ebidongo nga bireekaanira waggulu nnyo. Naye we natuuka ninzina ssaawa emu, ssaawa 2, ssaawa 3 nengamba afande nti munange nze nkooye. Agamba okooye nti agamba kale do push ups. Kati ngamanyi nti ayagala nkole like 50 push ups. Kati nenzikola kati nentuula. Maama yankuba n'agamba gwe bw'oba toyagala kuzina okola push ups paka last. Nga bamaze okuzina Kakwenza agamba nti baaweebwa emmere n'oluvannyuma ne batwalibwa okunaaba. Bakutwala kunaaba bakuwa ddakiika 2 of which eddakiika emu ogimala ng'ojjamu engoye ng'okozesa ku toilet oba wakeekubako amazzi bwoti bakugamba fuluma oba tofulumye bakusangamu ne bakukuba emigo. Mbo ng'amaze okunaaba batandika okumubuuza kajojijoji w'ebibuuzo ng'eno bwe bamukuba. Bambuuza ekitabo kya Banana Republic bangamba kiswaza kye baswaza. Kati nimbabuuza kati bwe bagamba temwagala ebaswaza mukola byaki? Ono agamba nti olukuba lwasinga okujjukira lwero nga bamubuuza omuntu yali amuvujjirira. Bakuteekako eviirwa omulala n'akuteeka n'akukwata amagulu kati ne bakukuba bulungi oba bakukola bwetu empingo emu n'egenda wano n'okugulu nakwo ne bakuwanika kati ne bakukuba bulungi. Kakwenza anyumya nti baatuuka n'okukozesa magalo nga basika ennyama ku mubiri gwe. Banzigyamu engoye nensigaza bokisa yokka. Bakwata magalo nga bakusikamu ennyama mu bisambi bakusikamu nga bali mu kkuba. Bambuuza aba American Embassy, European Union, British High Council nze nga sibamanyi of course. Anyumya nti yatuuka akaseera n'atandika okuvaamu omusaayi okutuusa lwe yazirika. Nagenda okuzuuka nga dokita ali mu kunkolako. Koza ebiwundu abiteekamu eddagala nkuba mpiso. Mbu abalwanirizi b'eddembe ne bannamateeka abo bwe batandika okusaba ebyokwerinda ku nninga olwo ne batandika okujjanjaba ebiwundu bye yali afunye. Every after 6 hours nga akomawo nga nkuba empiso mu magulu ku kabena.
ebiwondo nga biwonye. Kakwenza agamba yaweebwa engoye empya okugenda mu kkooti. Kakwenza agamba nti kkooti yamukkiriza okuyimbula kakalu kaayo kyokka aba afuluma ate n'addamu n'akwatibwa. Kati nendaba emotoka nga erinze kubanga engine was running kati nentambula. Kati we natandika okutambula nga ndi ngayagala kudduka nga sobola kudduka. Abasajja nga mukaaga bava mu kasooli awo ne badduka ne bajja ne baneetooloola nabambuuza osobola okutambula ne mbagamba mulaba ndi mulwadde kubanga nali n'empapula nina n'eddagala mu ngalo ne bansitula ne bantwala mu motoka nevaawo negenda mu maaso ne tusangayo eza military 2. Kakwenza agamba nti ku Lwokusaawa nga 9 ez'ekiro yatwalibwa ewaka bwe kyokka n'akalaatirwa obutaasanguza ebyo byayitamu. Bandikodinga nga ndeesaasiza bangamba neesaasize Muhoozi ne Museveni. Kati nange neesaasiza kubanga nali sirina kyakola nimanyi nti ngenda kwesaasiza bante ngende kubanga nali nfa. Akawaayiro namba 3 mu tteeka erikugira okutulugunya katangira omuntu yenna okutulugunyizibwa ne bwe kiba nti ebiseera bya lutalo obanga waliwo obutabanguko obw'ebyobufuzi kiba ekiseera ky'akazigizige oba public emergency obanga yadde waliwo omukulu yenna mu kitongole kya gavumenti alagidde omuntu okutulugunyizibwa. Ampuliriza ebigambo bye muwulidde si bya rediyo eno n'abagiddukanya wabula bya NTV. Sharinga bali basomako mu byafaayo nti bano bakuba era kino bwe kityo obuweereza bwe buti bwe batuusa ku bannayuganda. Tugenze kukwebaza nabadde ntandise ku okwebaza Kano Edith Nakalema. Fenna tukimanyi nti Kano Edith Nakalema ne Brigadier Flavia Bekwanso eyali omwogezi w'amagye ekifo ekyazzeemu eyakirimu Felix Kraije oba afande Felix Kraije baweebwa kakisa okuddayo okusoma mu gamu ku matendekero. Infakiti ettendekero lino ndowooza ligenda tandika n'okuleeta abantu ebweru okujja okusoma wano because tubadde tugenda ebweru okusoma. Nategeddeko nti bano bebagenda okubeera ba pioneers abagenda okulitandika. So Kano Edith Nakalema wuliriza President yagenda mu kawaayiro akasemateeka omwaka gwa 1995 mu kawaayiro 99 subsection of rather section 4 of the Constitution as amended, which provides that the function is emigasoba obuvunaanyizibwa bwa president can exercise. President Museveni oba omuntu yenna abeera president semateeka emukkiriza to exercise oba okukozesa obuyinza bwe ng'alonda omuntu yenna amuyambeko okutuukiriza obuvunaanyizibwa obulala bwonna bw'aba ataddewo. Bwe bukeera ku makya president n'akulonda oba n'alonda Kyagulanyi Ssentamu oba muganda wange Yewera Ssenyonyi oba omuntu yenna muganda wange Rajabu n'omukulu wa Lugembe mundabire muganda wange Ssenyonyi Yewera omwogezi wa National Unity Platform bakyakulabirako nti senga bukyakumakya president asobola okuteekawo ekintu kyonna oba akakiiko konna n'agamba kati nkakukwasizza Yewera Ssenyonyi okozese akakiiko ako okutuukiriza emirimu gya president. Era akawaayiro kano kagamba president may be president asobola to exercise obuvunaanyizibwa obwo n'abukuwa directly or indirectly ng'ate acreatingawo offices ez'enjawulo oba officers ab'enjawulo bamuyambeko. Yensonga lwaki president yateekawo akakiiko kano ke bayita State House Anti-Corruption Court rather unit n'akakwasa Kano Nakalema kamaze emyaka 3. Okuva ennaku z'omwezi nga 10 December omwaka gwa 2018 when the unit was launched, unit we bagiraunchinga basebo ne banyabo gwa abadde takimanyi tugenda ku achievements eza unit eno.
nga tetunabagenda ku achievements. Kano agenze okukwasa obuyinza General Henry Isiko. Isoke. Say Isiko. Isoke. Bafunye complaints okwemulugunya emitwalo 32. Emitwalo 32 the complaints ze bali receiving throughout mu channel gye bateekawo ng'ekola 24/7. Kino bakisobodde nga bakozesa voice calls, emails, SMS, social media platforms nga WhatsApp, Twitter, Facebook n'endala ze bayita walk-ins, intelligence and media tracking. Bwe baamala okukola review ku complaints zino ze bafunye, because gwatamanyi babadde bateekawo tiimu ey'abavubuka mbula kalevu, bali abavubuka nga 10 nga basobola okwogera ennimi zonna. Bwe bw'okuba ng'oyogera Lukyoli basobola okwogera Olukyoli, bw'okuba ng'oyogera Lusamya basobola okwogera Lusamya, nga buli complaint bagireceivinga ne bagiwandiika ne bakola evaluation tugende kweriwa eriwe singa okuba nga nkulu wa weetaaga rapid response nti okuddukirawo mbulaga. Kati kugundi ezo zonna batandika okukola review. The unit assessed the nature and kibata merit of each of the queries ezibeera registered. Kati ku zino emitwalo 357 complaints zino akatukole bukozi bwe tuti emitwalo 2 mukanana mu 399 have been successfully handled and closed. Kuzino zonna ze nkugambye nti emitwalo 2 mukanana mu 399 bazikozeko successfully ne bazigala. The remaining 2,108 they are under review. Kuzino 2,118 285 ziri under kibata active investigation nga beyambisa police of course n'ebitongole ebirala byonna. Era bano bino byengambye 285 eziri under kibata active investigation in collaboration with Uganda Police. Mulimu abuse of office, bribery, soliciting money, employment related matters, mismanagement of public funds causing financial loss, land matters, mulimu ez'ebyamataka, mulimu okufiiriza eggwanga lino ssente, mulimu okukwata obyobukozesa by'ensimbi z'omuw'omusolo, mulimu eby'emirimu, mulimu obuli bw'enguzi ne kye bata abuse of office. Intervention is State House Anti-Corruption Unit ebadde kulemberwa Kano zekoze intervention kitegeeza ebintu byeyingiddemu from cases zino zenkugambye. Results ezimu zetufunye ennungi eziri profitable mu ministries, departments ne agencies ez'enjawulo. Etoto billion 30 billion zibadde recovered and returned to government. Nkikuddiremu billion 30 akakiiko kano unit eno yasobola okuzikomyawo okuzirikavalinga zizaali bazibidde. Kati wuliriza akakiiko kano kagenda mu post bank, bwe kamala okunyeenyaamu mu post bank
kasanga bana aba Post Bank bakola amagoba kye bayita profit ga just billion 3 mu obukadde 3.9 mu 2019 boyamalo banyenyaamu omwaka ogwaddira ogwa 2022 bakola profits amagoba ga billion 10 okuva ku billion 3 kitegeza waliwo ebitatambula bulungi abatamanyi Post Bank mwe mwafuna akasente ka mama nabbanja nkugambye akakiiko ke kamu during COVID kasuuza abakungu mu government relief food emiwendo abali badumudde emiwendo biki byonna twasobola akakiiko kasobola kongako okulwana ne kabasuuza billion 8 mu obukadde 65 zaali saved kubano just abali batumudde emiwendo abatuleetera amayinja galimu ebijanjaalo ate nga n'ebijanjaalo ebyali mu mayinja nga tebijja ng'ofumba n'owuta mu supu n'ofumba mwatuleetera emmere envundu amata gali expired akakiiko ke kamu basebo ne bannyabo kasevinga 3.6 billion 3 mu obukadde 6 zaali saved from kibata infrated kwegamba waliwo compensation yali egenda okukolebwa Bukasa ebukasa inland port project eri abantu abali affected bali badumudde omuwendo akakiiko we kayingirawo kasevinga billion 3 mu obukadde 6 akakiiko ke kamu basebo ne bannyabo mwabagenda ebweru kayambidde ddala era ezimu ku kesi zimubadde mu ŋŋamba asekadde muganda waffe aliena akaaba simanyi biki bensobodde okuyambako abatonotono kesi zino mbadde nzitwala kuba mbadde ne ba contacts munda nga bali wansi wa kano Nakalema mu State House Anti-Corruption Unity era kyovola bakyatulumye nnyo mukyala wa dada yakaabya amaziga simanyi lwaki baye yakaabya amaziga nga kanasiibula kati bakoze recovery from chibatezo ba rebasme export bichi companies that had obtained money from youth abavubuka be bali bajjako sente ne batatwalibwa bweru akakiiko ka Nakalema kasobola okubayambako ne bali coveringa 1.5 billion akawumbi kamu mu obukadde 5 ne ziddira abaana abavubuka kyova mbadde mugumu nnyo nga company weekulyako sente neeta kutwala manyi wawe nsobola okulopa simanyi wajje ngenda kuddukira nange okugezaako okuyamba bannayuganda naddala abavubuka atiteebereza 1.5 billion akawumbi kamu mu obukadde 5 zaali recovered nga amakampuni agatwala abantu ebweru bazeezibise ng'abaana tebabatutte ne ziddira abaana kano Nakalema yabadde atuyambako baali kavaringa miliyoni 7 7 zaali recovered from abakungu mugundi ya Rotary ya Gaming and Rotaries Board katuwuliriza akakiiko kano aka State House Anti-Corruption Unity kasobola okulikavalinga miliyoni 2.6 okuva mu local governments ez'enjawulo Jinja Municipality, Nansana Municipality ne Butebo District nga sente bazeezibise era basaba ne bannyabo mu gundi eno mu intervention eno yakolebwa akakiiko ne bazuula miliyoni oba ne bali coveringa miliyoni 2.6 mu district ye Butebo, Nansana Municipality ne Jinja Municipality bacoordinatinga ne police abantu ba persons 329 ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka kwabo 329 40 have already been convicted basebo ne bannyabo abakozi 40 abali babunkanya sente z'omuwa musoro 40 bali convicted and sentenced ne babawa n'ekibonerezo abalala ku bano benkugambye 329 216 of
out of number eri ana bali convicted bali makomera ne sente milioni 2 mwana mu mukaaga nezikomezebwawo kati abalala 216 bali ba public officers who have been interdicted. Abali benguzi oba abeetaba mu kuchulumpanya mu kubba mu butakozesa bulungi sente za miwa musoro mu municipalities zino Jinja wa Yona 216 were interdicted. Ekigambo to interdict tegeza tebakyalina mirimu gyabwe balinze koti atise ebejjereze baddeyo oba babasibe oba bagifiirwe kati kubana 40 already abali convicted bagenda kumala emyaka 10 nga tebasobola kusavinga mu government nga Alice Kaboyo bwe yamala emyaka 10 kati ne bamukomyawo kati minister naye emimwa tugenda giwonako okumala emyaka 10. Mu bana abanoonyerezebwako mulimu n'abaka ba parliament. Persons arraigned include 2 members of parliament, abaka ba parliament 2, central government officials bali 25, kuliko local government officials oba officers 43. Kino kiraga nti n'abamu ku gundi okujjako bali ababede nga bagundi bali naye at least kiraga wekubako abaka ba parliament 2 nga nabo babanoonyerezaako wekubako central government officials 25 bwekubako 43 local government officials oba officials nabo nga babanoonyerezaako. Kiraga nti waliwo ekikolebwa ebintu bikyali bingi wakuba akadde katukutte nkugambye at least akakiiko ka mama Nakalema kano Edith Nakalema mu myaka 3 nga katandika tekaina office, katandika tekaina budget, katandika tekaina staff, katandika tekaina buli kimu nga tewali kiriwo. President yalangirira bulangirizi omukyala n'atandika okunoonya kabaddewo katya